Mugamba mutya abaagala balungi abeekumira kusenga face to face sex mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe ya leero mwebale kwekuumirako. Olwaleero njagala kwogera ku ddagala lya mazzi agamansuka oba gano ge tuyita agapiisuuka. Waliwo otuzzi, omwami bw'aba akuzina otuzzi tunono tubeera tukola abasajja mu abasinga okutuwulira, actually n'abakyala tulinza obutatuwulira abatuyina, naye abasajja omukira bwe guba guli munda mu mana, omukyala waba ayina amazzi ago g'empita agapiisuuka, waliwo gano agafuluma agakola ne kafulumayo ne kafulumayo, naye waliwo tuno otubeera munda n'ofuka tutini otwo osobola otofuna amazzi ago. Naye nga tetunabagenda mu vidiyo, njagala kwogera ku bintu ebisingira ddala oba okuleetera omukyala okubeera nga ne bw'akola atya, ne bw'onywa eddagala lino lyengenda okukulagirira, ne bw'ogoberera byonna byengenda okwogera ng'amazzi gano olinza obutagafuna. Ki ekikuviirako okubeera omukalu? Ekisookera ddala bwongo obwo. Omukyala yenna nga tolina birwadde byonna, tolina ki, olina amazzi. Naye bw'oba olina obwongo bwo nga bulina ebyo bisumbuwa, omukyala alina obwongo ekizibu oba kaŋŋambe stress, kaŋŋambe olina ebiweeraliikirira, tosobola kufuna mazzi gano, tosobola. So ekyo kyolina okusooka okkiriyalinga. Eddagala erisooka, setting obwongo bwo, lobooza ku musajja wo, lobooza mu kaseera ako, lobooza ku kaseera ako ke muli musawo, ebirala byonna sooka obyesonyiwe. Abaana baba banja fiizi, simanya landlord atubanja, simanya ennyumba yange tennaggwa, simanya ate mama yansabye ssente zaaki, simanya. Ebyo byonna sooka obikiriyalinga obijje mu mutwe, biteeke ebbali, be in that moment. Nze nkiyita kubeera mu moment eyo. Beera mu kaseera ako, obudde obwo osobole okuba ng'osobola okunyumirwa kye njogerako. So omukyala yenna osobola okubeera nga onyumirwa era ng'osobola okuleeta amazzi gano singa obwongo bwo oba obukiriyalinze. Eryo yessirapa esooka. Kuba ne bwe nkugamba nti kozesa kino ekikolo, kozesa kiri, nga tobutereezeza bwongo bwo, tojja kusobola kufuna kye nkugamba kufuna. So bwe tumala ekyo, osobola okusamba ensiko n'ogenda ofunayo eddagala. Nasomesaako mu vidiyo zange enkadde nna mu vidiyo gye nasomesaako nga mbagamba ku lutungotungo. Olutungotungo olwo abatalumanyi osobola okubera mu vidiyo yange, mu vidiyo zange enkadde ojja kululaba. Olutungotungo luno eno abakyala batera okulunywa nga luli lwokka, naye ekyaleero oba ekyenjawulo ekiri mu vidiyo ya leero, olutungotungo luno osobola okulwongeramu akawunga ka muwogo. Obadde okimanyi nti akawunga ka muwogo kasobola okuwa amazzi? Osobola okuteekamu si kangi, olutungotungo lwo lulina okubeeramu olungi, akawunga ka muwogo nga katini. Ate bw'oba olugaseemu akawunga ka muwogo kikuyamba okulunywa, nti engeri amazzi gali gye gaba gazitowa nga ganaanuuka ag'olutungotungo, kuba gaba gazitowa nga gasinga n'aga okra oba gwe twandise bamiya. Kati ono kano akawunga ka muwogo oba buno obuugi bw'oba oyongedde bulina engeri gye bubeera nga at least bukendeezaako kunaanuuka okwo n'obeera ng'osobola okubinywa, ate nga kijja kuyamba nnyo okusinga ku muntu alunywedde olukalu. Ekisooka olutungotungo olukolerawo nti bwe ndunywa ssaawa zino oba bwe ndunywa olw'eggulo nga ngenda kwezina n'omwami wange ekiro, nja kuba ndaba results ekiro. Si nti ogenda n'oluddingana nedda, bw'olunywa ojja kulaba results. Olutungotungo olwo olugenda n'olufuna ku ttale, osobola okulukaza n'olukugira ng'ensaano, oba osobola okulukwata lwennyini, okanoga nga bwe kabeera, stems zaako si bukoola bwokka, obukoola stems byonna bifumbibwa, then n'okajjamu ne tunywa amazzi gaako, ne tutabikamu akawunga ka muwogo nga we mbagambye, n'obeera ng'osobola okuba ng'obinywa. Bw'oba olina nsaano otabikamu akawunga ka muwogo n'obeera ng'onywa. Then osobola okubinywa nti buli lwaggulo nga ngenda okwebaka nywayo ekikopo kyange kimu, buli lwaggulo nga ngenda kwebaka nywayo ekikopo kyange kimu. Kisinzira, osobola okunywa ebibiri ku makya n'olweggulo, oba osobola okunywa ekiro kyokka. Wabula bikola nnyo singa oba obinywedde nga bibuguma. Eddagala lino lirungi nnyo okulinywa nga libuguma instead of nga linnyogoga. Ekirala kye ngenda okwogerako kigenda kubeera mazzi. Abakyala twettanira okunywa amazzi. Amazzi malungi nnyo mu mubiri gwaffe. Osobola okwesiba ku mazzi gano n'ogafunamu ekyomugaso, wabula amazzi kigenda okugamba nti olina kunywa amazzi ga buguma. Amazzi ga fridge abakyala tugeesonyiwe, yes tusobola okuganywa,
maybe nga weather eri so hot oyagala kunywa ku kinyuguga which is okay naye wettanire nnyo amazzi agabuguma gakuyamba nnyo okwoza omubiri gwo okwoza wansi eyo gakuyamba okubeera nga omuntu asiiba oba alina bikandida oba biki ebyo buli bwonywa amazzi gano agabuguma n'ofuka at least bacteria zino zigenda zifuluma n'ebikyafu bigenda bifuluma gakuyamba okulekerawo okubundula amazzi amakyafu ate n'ekirala omuntu anywa nnyo amazzi waliwo abakyala nga babeera bakuzina amazzi g'ofuka gawulina ekisu naye bw'oba onywa amazzi gano eno genjogeddeko just mazzi buzi amazzi ago ogenda kubundula amazzi nga mayonjo ate nga gawunya bulungi nga malungi agali fine. Twettanira okulya ebibala olwomba ngenze ku ddagala namba 3 twettanira oba ekikolo namba 3 twettanira okulya ebibala omuli watermelon omuli enanasi omuli amapeera ebintu ebisobola okubunyisa nabunyaaza ffe obulungi nti ne bwoba kubanga nabagamba nti ebiseera ebisinga akaso akabeera wansi eyo njagala mbagereze ku makerenda bw'oba olina amakerenda goomira kangereze ku bagayita amoxicillin oba ampiclox gabeera ga purple ne black capsules ezo okimanyi bw'oba ozimira olina omusulo gwo guba guwunya ekisu ekyeddagala eryo kitegeeza buli kintu ky'oconsuming oba buli kintu ky'olya mu mubiri gwe kiplayinga paati nene ku lusu olugenda okuvaamu wansi eno so oba onywa yogati era ojja kuwunya nga yogati bw'oba olidde binnyanja era ojja kuwunya bwotyo so wembasabira nti at least twettanire nnyo mu bintu by'olina okulya olunaku at least fixingawo ekibala somewhere somehow maybe olweggulo nga ngenda kwebaka maybe emisana oba maybe ku makya wemba maze breakfast ndyayo eryenvu oba ndyayo ka apple oba ndyayo ekitundu ky'ennaanansi bwotyo kibeere nga kiri part of you. Watermelon ereeta amazzi g'omumana era eyamba nnyo omukyala okubeera ng'osobola okuba nga ofuka amazzi agaseerera n'obeera ng'osobola okunyumirwa nga bakuzina bannange emmana enkalu tenyuma kuzina tenyumira agizina ate ne gwe bazina tabinyumirwa kubanga muba mwekolobola kikugasa ki okumala okuzina n'ogenda ne wennyika mu bbaafu y'omunnyo nga wabadde osobola okukyewala. So ekikolo kyaffe ekirala ngenda kubalagirira olusiiti luno nasomesaako ku busigo bw'olusiiti era obusigo bw'olusiiti bagamba buleeta amazzi naye nze sandibadde nga mbagamba nti mubukozesa ennyo yes osobola obukozesa naye nze mprefaringa nnyo omuntu akozesezza ebikoola by'olusiiti ebikoola binene bw'obirya oba ngambe nti biwoomerera nnyo so kyova abamu bagamba nze kangende n'obusigo kuba kaakamera bumezi naye nze nandikugambye nti lya ebikoola ate nga bibisi obinoga ku ttale byozeeko bulungi biveeko ka bacteria oba obukyafu obubeerako then obigaaye omire amazzi gaabyo ekisooka biwoomesa emmana ekyokubiri bigenda kuwa amazzi biringa olusiiti nti bw'oba obiridde olw'eggulu ekiro oba olaba results. So oba olina kamaaki nti oba ngenda kusinkana mulenzi wange muli mu relationship mukyekwana olina appointment olina okumulaba okima mujja kwezina naye nga teweekakasa bulungi ddala ndi nti eyo wansi osobola okukozesa ku lusiiti nga tonnagenda olubisi n'olugaayagaayako omusajja wagenda kuwoomerwa ate agenda kubeera nga obeera nga oseerera oba ng'olina amazzi. N'ekirala ky'osobola okubeera ng'okozesa ye olutungotungo lwenkugambye gwayagala aga express nti njagala byamangu osobola okulinywa ng'omanye nti ekiro ngenda kusinkana omuntu wange oba emisana bwotyo kiba kijja kukola kijja kukolera n'amazzi ogeesibako nnyo. Saagala nnyo okola vidiyo mpanvu kati kamba tereka ekikolo kimu ebirala nja bireeta mu paati 2. Ekikolo ekirala kye nsobola okubagamba ky'ekiyondo. Ekiyondo osobola okukikwata n'okyozaako bulungi n'okifumba n'onywa amazzi gaakyo oba osobola okukikwata n'okibabirirako ku muliro n'okigaaya nakyo kiba kikola naye nga nze I prefer ng'okifumbye kyeninza okugamba I prefer ng'okifumbye bulungi nnyo then n'onywa amazzi gaakyo nakyo amazzi gaakyo si mangu naye sinsi nti lino ddagala tetuli kulya mmere nti erina okuba nga ewoomu oba nga erimu omunnyo lino ddagala so era linywe ng'okimanyi nti nywa ddagala. Munsikirize nkome wano tewerabira subscribinga kulikinga n'okusharinga gwe omupya ate omukadde webale kwekuumirako ebbanga lyonna mbadde mbuzeebuze naye mwebale kwekuumirako mwebale kubaako mwebale butako wakumpagira
Mbaagala nnyo Mukama abankuumire temujjanga okwo. Ngenda kuba mbaterayo ekitundu ekyokubiri ekyongera ku vidiyo eno kuba njagala mbawe ebikolo. Omuntu yenna byamanyi nti kiba kino sikiina nsobola okufuna kino, kino emba sikiina nsobola okufuna kino, oba nsobola okukozesa kino nga kiri sikiina. Teweerabira mbagambye eddagala lino lyonna lirina kukozesebwa nga libuguma okuggyako ebibala. Olina oddinywa nga libuguma. Awo liyinza okukolera ekintu ekirungi. Sigambye nti litabuguma terikola, likola. Naye okufuna results amangu olinywa nga libuguma. Omukama abankuumire temujjanga okwo. Mbaagala nnyo mwenna gye musinziira okundaba. Mwebale kumpagira